Yakugoba nnyo ne namba ya deletinga. Ni namba ya deleting. Ba X ina bangi ekikulu olina kirole kya ba X. Namba togimanyi. Oliwa. Olina munno Leticia. Oli wa mwami, oli mu kufumba ttooke. Bagenda kugamba ojje wano tuli mu kunyumyamu ne sini ejje wano twegatteko. Alimba. Mudakiika mmeka? Kale. Amanyiwo. Bandetawo ne Okayisi. Kano kanalo. Nakalinga Katonda. Nkweko? Leka. Buli obukambo obukavaamu. Kaba kakaawa kanalongo kajjanjaba musujja. Kati mu kukyalo twakula bwe tunywa kano nalongo kigaji. Era gwa kigaji kisingako ko kumaanyi. Kigaji kikaawa nnyo kale. Ne kati luli nali nti ebikaawa naye omuntu bw'okola kyeke ebintu bigenda okyukakyuka. Kati luli kati unkanywa nenkawulira nga sikyakatanga abasajja nabalabanga banywa nga yo omusajja akwata n'ekiryajawo kibisi n'akamulira mu kamwa. Kimanya okanywa no esiwala. Olya nga omubiri gwonna guyiseemu laddu. Awo bajjanjaba. Byonna. Akalule mba nkongera ku maanyi. Ate mbasaagala ndwalira omusukaali. Bagamba ate bw'onywa nnyo ebikaawa. Olwala sukaali. Nati omala olwala sukaali bagamba onywa nnyo tolina kususa bikaawa ate tolina kususa biwoomerera. Ate olwedda akalulu batugamba ke kabalansinga ebintu ebyo byonna. Naye ate bagamba ekikuuma akalulu okuba nga k'amaanyi kufuna bintu bikaawa. Ebikaawa nga kamulali. Oba simanyi kamulali akaawa balala. Sema. Oba ebikaawa nga greenies. Greenies takaawa. Ejjo byo. Ejjo byo likaawa. Ate ebintu tebagamba byongera amaanyi. Baba nkataddeyo newulira buli kimu kikyuse. So kati okateeka jjukira kati nze ebintu ebiwoomerera mbikozesa nnyo. Seza mba sibalansinga mubiri. Naye nga kajjanjaba ku musujja then kongerako n'amaanyi. Amaanyi g'omubiri okuba nga system abasirikale balitalatiba. Bakaita batya? Nalongo. Bakaita nalongo. Kaddo bakaita nalongo. Kati bw'ogenda mu katole kawaayo oba kalina kuba nga kakanogebwa nga kava mu nnimiro. Kalaba ko nga kakalu. Era ebiseera ebisinga omutanjoko ogumanyi. Nabirabira. Guguli. Wali. Guli ngira. Obwawe. Bw'obaako gundi ebibala ng'ebyempindi. Omutanjoka. Mbasirereddewo. Omutanjoka. Tetwakola jjukira mu kyalo nga emiddo gutubeera kumpi. Naye kati omuddo ogunoonya nga togulaba. Oyinza gulaba. Banange ogunoonya nga togulaba. Ne baba baziyinza okukuluma nga tomanyi ze zikulya. Kati eri mu kyalo nze eri ewaffe eri Bugerere. Buli ddagala gawonaga nti buli ddagala lya first aid lyalingawo ku lujja. Buli ddagala lya first aid erino erijjanjaba ebigundi bikalandalugo ebijjanjaba omuliro. Kalandalugo. Obijjukira? Kalandalugo mumanyi oludde obanga tolimanga tosobola kumanya kalandalugo. Kituufu. Kego kalandalugo yali asumbu. Yali asumbu. Naye nga abakulu bali bamwagala bamuwoomerwa. Tetwagezeko ekyo. Kalandalugo. Lwekyo bwenyi mwana. Kati kiba omuntu asobola okuddamu awo n'ayogera ekintu newewonya ne gyakijje. Ne kiba ng'ekikuzuuka ku gundi n'okinoonya ku maaso. Wakati kalandalugo alwawo olabika.
kati kiringa tikitokoko nasanga omuvubuka omuwala ng'avuma omuvubuka mbu simanya oba yali amuvuma ki naye nga yali amuvuma ng'agamba kiringa olumbugu olujjukira olumbugu banange olumbugu egwe baaba namutagamba nti baaba nemeddeko nga lumbugu negwe olumbugu olumanyi naye baleeta eddagala lino eryokufuuyira linakakasa nti ate liri ali terimanyi lumbugu mwana wagalukala mu nnaku era mukyalira eddagala lyetwakozesanga negwe eddagala lye lyaviirako ettaka okufa eryo eddagala lyaviirako abalimi b'emmwanyi okufiirwa emmwanyi anti wafuuyiranga ku kikolo obwetoloozeewo bwoti nga toyagala kulima ng'ensi kujjukira ebibanja biba binene ogenda okumala okulima okukkirira eri ng'eno gufuzi ebyaddala ate jjukira nga bapakasi bolina okuleeta balime nga nabo era bakakasente era kalina okubeerangawo okitegeera ate ng'olina wanene olumu omusana gwasa ebimera tebigenda nga bamugamba nti olumbugu bw'olufuuyira ekinene ennyo lusobola kudda mu myezi 6 oba obutadda kati nga teri atayagala ddagala eryo negwe olumbugu olusumbuwa kati nga olumbugu lunywa emmwanyi olumbugu lwa ttabu kati ate ne bakuwa lumu eddagala ate eritta emmwanyi okimanyi nga tezikyabala olumbugu olutemako omutwe nokeera ku makya nga kwegula nga lumeze kati nga eddagala ly'olumbugu luli yeerya kulusimayo wansi buli bwe twalimanga kwikwi olina sima okukabalawo ate wabayo wala olina sima yo nomayalino akalandira n'okalonda mu ate bannange olumbugu bannange lwali lutama omanyi lwatamira nga jjukira mwatuukanga ku nnimiro nga mulina olimu okuvaano ate baaba nga mulima ne muzeeyi mwena muli ku lulimbi kati mwena mugamba nti leero tugenda kirimo kijja kuno mpaka kuli anko mulina okirima kati ate bwe mulima waliwo olumbugu kati nga mujjukira twabeeranga mulima mu kabala okabala ettaka lino nti simi kati lyavumye kati ffe muzeeyi yatukolanga bwati nga ye ayitamu ng'akabala mwemuva mubega nga mujja mugonza we mulonda nga mukuba nga we mulondamu olumbugu ebitititi nga mubikasukeeri wavangawo ffe twakwatanga musimbala nti kino kiva kuno mpaka kuli ne kuno mpaka kuli kati levo kati ngeri nti tugenda kirima kati ku makya gano then 15 kati okuba kukabala jjukira ng'enkumi ino gitema ate waliwo olumbugu kati ate we muba mugenda osimba nga lumbugu we luliwo obutabasumbwa mulina ddusima paka kukolaki kuggwayo kati olumbugu lujjayo akati we kati ng'omulandira ebigere bibulirayo kituufu kati nga mulina kukabalawo mubanga batema amavuunike ekintu ekyali ekyanga okulima nga kizze mu nnimiro lwe lusenke olujjukira olusenke basokanga kulwokyamu oluyiira olumane naye nga baba mulina malira ddusaawa oba batemalagakala mulina dukwikwii egyo emirimu gyalinga naye mingi naye nga lolugenda we mulugoba ewaabo leero mulyoka mukuba omuliro nate mu kyalo era baliitanga nassubi anti lyesubi lyaserikanga ennyumba naye kati oliwo ebibanga lyali nga walimira nga lyerisogola n'omwenge ate essubi libeera mu byalo mu mbeera y'ekisenyisenyi yona n'ekisenyisenyi malina n'amazizi naye gwe mwana okimanyi obeerawo n'obijjukira ebyebintu naye nga byali bya ddala nno nga kaseera nkamanyi nga tululima naye nze kyazijjukira ku lumbugu ku mbubbu embubbu okimanyi embubbu wagitemanga ng'enkubi ekola tu eba ebawunsinga kaba nga kifaliso naye kati embubbu eyo nze mwe nayegera okupempena anti embubbu yegula tewanvuwa kabanga kafalisa okategedde batugambanga mutwalende ku lusi ng'oyitire wajjali abawerekere mazima ekyo wakimala ogamba oti bannaaye Jacob omutuuze yatugamba nti abakyala babeera n'ebyoya ku maggulu nti baba batya njakuddamu mubuuze kyeyayogera kyali kyamaanyi mbuuze secret
Mubuze ntya. Segwet. Kicho manyi ku bakazi abalina obwoya ku magulu. Nada yogera. Yogera. Ne Gloria ne meka meka. Naweza miaka 2. The birthday eh? Mwana mto. Niwa 2002. Oli muyombi. Lwaki? Mto ya nyenyenda. Sisobola sijitu yanangana ko bukyambao. Emimwa. Najua ni jitu yangu. Siri muyombi. Omasangu ni muyombi. Oyina akalacha. Ayina akalacha. Na Yesu ni abima insecurity. Wabusungu muyombi mulwanyi. Gochikola njala bikabula. Oba kalacha. 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 Kati gwe nego tomuntu omulaba. Wama na Yesu ni amoni na chibicho ndabako. Nesi Tugamete chibi. Kyetutegeeza omuntu okuba n'akalaata kitegeeza nti kibi. Wabula oba oyogera. Okwogera alina vibe nti kyekyo ke bayita akalaata oba ng'alayira kazi. Oba ng'alayira. Siri muyombi. Siri muyombi. Muntu awebanga ndi musanyufu. Muntu akagwako mikwano. Kituufu. Era nze nafuna omusajja w'ebbuba. Yali anzise. Ow'ebbuba? Yalagawa. Lahira. Kyekyaliwo. Mumite embozi wamma. Omwana si. Siyeshi. Agamba wali ogwala. Suna reka tuli yawe. Akusunye. Bwensirike. Wali omusajja twagwa abadde agamba. Omusajja wasobola okunzita. Kubanza sigwako mikwano misajja. Kituufu ekyo nkimanyi. Oli musasi. Nina emikwano. Omanye saka. Saka nina emikwano abasajja. Kyolasa nafunda obuoleza. Ate kati abamanyi bakitegeera. Kituufu. Sina ate gwenjagala. Naye bakutuuma nyeebwa baali batuuma. Nyeebwa. Erinnya eryo lyava ku ki? Kale byali byakukyalo mbunyambala bubi. Then Bontega akamasi. Katega. Enyambala yange kati atalyagala kantunuulira. Naye era kyo Nakimanyi nti kati tokyaswala. obugoye bw'obusona buli we baakotoma. Kyentegeeza okitegeere tokyaswala. Oswaza buswaza. Ntya. Omuntu atakyaswala sini okitegedde kyegeezako tegeeza. Tukimunyumye tutya. Nti kati nti luli walinanga ensonyi ku bintu ebimu. Erimu ngala ku nnyambala. Naye waliwo awamu. Nyabo waliwo gwe wayambalanga toyambala kisusse bwekityo. Kabeera okedde kugenda ku ssomero ly'abaana nesobola ogenda bweti. Era nyambala. Labayo. Luli yali atyatyamu. Luli yena abaana bameka? Tayina yadde no. Tayagala kuzaala? Ngenda kuzaala. Ku lw'okumeka? Alina omusajja tazaala. Alina omusajja? Alina omusajja yamuzimbira. Ebyaddala? N'omukyala mufu. Gloria nga samba. Ate mwegana, mwegane tuwulire. Mwegane tuwulire. Ben. Mwana lujjale wakita olusindika mwana lusindike lweggale. Mbadde nze nkyayogera. Jero linga sirakuki. Naye bwe bali musajja wekadde n'okyakala n'ovayo ku makya. Tetwala sisaya kutuneminge musajja muno. Temuneminge. Temuneminge omumanyi. Temuneminge. Ama tumyomira. Tumuneminge. Amalaba kugamba. Katamulanga nze sokubeerayo nga sinandabirira. Si kye twogedde. Ate yo omusajja wange abalina okundabirira. Okisegedde? Kyekiriwo. Naate siga nti mufumbo nakwita ku mikono. Omusajja mukosanga n'ennaku n'empeta nerako obufumbo bwange. Kuba saa zino we baba bangubye ki kye nnina era bangamba tambula ogende. Ninayo omwana. Oli mu pulaani yazzaala. Agenda muzaalira? Bwekyo ate mu pulaani alabika atya? Okugamba ebirala wano bye nkugamba bikulu. Musajja we. Kawo kadda kasangwawo. Kawo kadda. Kawo kadda. Bana musajja wange omu wenkuleka ngafuna omulala. That's me.
naye bwajjanga wali eri omundaganga omusonga nga kono gayoli yamukulaga yejuzi namulabako ngaze era jazemu ate neera wali egiriyo anda kankozesa erinnya ki ngenda nesigenda kozesa linnya ne ngenda kugeraageranya ofayo ngenda muganda muganda gono omukulu avuga kati motoka yo wansi kwesande omutegedde kati avuga emotoka eri ne muganda oyo neze mba simumanyi kati oyo womulaba manya kati oyo wali oyo alina otunulako n'alaba aba alabye ensonga zewaabwe agamba emaali yaabwe abagirabaka wena gwembanga gwentegedde sibe bamu naawe webakolera bano era abo bonna webakolera exactly kyekyo waabwe kyekyo kyennyini ali mu bintu kati nze nina kakisiniya olina omukwano omukwano gwasalanze omukwano gwasalanze linako omukwano gwasalanze anti kati ati wali atabubira nsiko ye si kyekiba ekikulu kati naye nga kuli ka birthday yali massive nnyo ne leero bajogeddeko mu meeting yali amaanyi ate owuno wakulu kuba bannaye birthday boy twamulinda nga tatuuka ani yawogana erinnya lya muganda wange awe mbadde njagala nabuuza birthday boy awe mbadde singa okwagala erinnya ne livaawo mwali nga boogera muganda wange awe mbadde singa okwetaagira ddala ddala mboko kyani akuba oyogeza bweyogeza naye nebuuza erinnya lyange lifulumira etya mu birthday gisitalinaako keeke kyenjagala okumanya kati gwekaawo kadda omukulu tawulira oba agenda kudda alabyenga batamuliiko kalabyenga batamuliiko nabuuza nagamba birthday gala agenda salayeka keeki ne bagamba tulinda birthday boy konze birthday boy yani ne bayita erinnya ekyo ekintu kyenneebuuza tumaze emyaka 3 nga twayawukana kiki kyoyogerako biri mu myaka temujja kwawukana temujja kwawukana byemusheyalinga bingi nnyo ebyo basigala muli kyekimu obulagane twabukutula obulagane twabukutula bwabukutula ati gwe wayanguwa mangu obutagenda omanyi angani akuba kazi bange ngani ate akuwalanira ki ate abakazi mune naye bannaye sagala nnyo okuyisa mu bantu maaso wano naye kakireke amanya naye batugagiranye naye ekiko kya byonna kyenyinza mugamba abakyala zisimanyi yasiba kinoonya nga kyakwekwasa omanye buli muntu yenna
aba anoonya we yeekwata asotambuza kyatambuza banna obwadde wemumba mbadde ngamba ye asinkanya badrive omuntu yenna abaako kyayogera afune kwatambuliza kati waliwo omuntu asobola okugamba kane enkoze ntya sinyabyo n'okumwekwasa nti osijja kgenda wano n'agamba naye omanyi mwana erira banalwazizza kuba nga baatandikirako era asobola okuteekawo ensonga ng'agambye nti olwedde nze nina omulwadde alina oba yalwala alusa wakukikugambira oba okitegeera butegeezi nti mulwadde wa alusa kituufu ajja sigala ne waba taliiwo kati kyekino oba wayagadde omuntu ku bantu wali oyagadde nga nawe nabe wali oyagadde kibeerawo nti eva mulaavu emubeera mulaavu waliwo ebituuka ne bibaleka ne byabalemesa naye wakisobola okubeera ng'omuntu asigala ayagala omuntu nga ye naye ng'embeera yabalemesa era nga tajja kuwulira bulungi ng'omuntu omulala alina omulala gwakola ki gwalina kati gwe lwaki ate gwe balina ofa nnyo ku kiri gye bavudde owageze kibali abantu beekyawa nga ye bwatakyawa alalabika nga ye bwatakukyawa nedda kakuekirenze sikyawa bantu abakoze ekintu ekibi bajja nsimanyi tulyakola oli mutuufu simanyi era nolunaku twali awo ku birthday waliwo yagamba mbu omwana yagenda n'agamba ekka ekintu bikikyanno era namusukula buli nemugamba era akolawo nemugamba manyi bagamba buyo kibu ekinesiwe kyali oyinza kuba wakifunamu kyali bwe kinebwe kinaye ekibanga kyakumba musolo tukijjewo kitegeere kubanze wano sirina muntu newetujja wano mumwali mwagana dde tukolako naye twekolako obaye tutula waggulu era tuletula nga tuzunga n'obucupa bwaffe twekolako yo vibe eyammwe tebagiyita buyisi esimbulirawo kyenkwagalako so kati munange naye manyi olwo omukaga lwatulema okujjaawo simanyi lwaki ate nga tubeerayo waka nga twebasa okujja kuno genda lo lwatulema nnyo naye kate ntivi mugenda kujja naye kiba kinyumira ne muwummulako eka kubanga era naye tuwummulira ddala ennaku gambye ennaku zino naye tuwummulira ddala era mutajjawo okukola olunaku kiba kirungi n'abasajja abasinga mikwano gyange gye balinako bagamba tutulabakuba mubeera ne ku lubiri temuvaayo temukyajjako ntebo kitegeera baagala mugendeko eri ate kale nategere naye si nnyonyi wakendeeza abasajja balaba obwoya bwoba ku magulu boogera ki nga tewali sijayisa mukawakesibabisa nga watyaddi wajaddi okuyisa kati owulira otya naye akyogera nze nayogera ki kati nina kinzaya okubuuza bulijjo mbadde simanyi nti noolina obulevu nze ndi airy yes zenna sina kyesitalina nga kiretagisa okuba n'omuntu kale nga kiri ku bintu byange nakiri ku basajja nakyo buli kimu babiri kimu kirina obulevu babwogerako ki abanga ajja kuba mugagga naye sente zinoyanzira sente ozinywa ate bagamba mbu wewaka n'omusajja n'akunyolako akalevu ako toddamu kubaako yadde olwatano oba baakakunyoola nga kekandi tulobuzibu ani akunyola akalevu soba okubemu kafaananyi akabwa ka windows kali mu kusaakinga abakakugjako tomanyi era bayinza okukuba kalifa oba ne bakuwa ebyokunywa ebitamiiza n'ovaako naye kati guno omutwe gukyavaako guvaako ate newewuunya na nnyo ate kati omuntu bw'atyo bw'avaako jjukira tekiba kya bulijjo mwenna mutya nnyo sikyasobola mwenge onywaki kati nali nywa Smirnoff naye kati nywezo empya bubi nnyo kati nywezo yakutasi kati nazo kati era ne ku birthday yange nanywa ecupa 3 zibirasobola naye ku birthday tewatamiira wali ne mufiyo oba nalowooza oba birthday boy waali baaliwo tewaliwo wadde sigamba nti baali balaba bangi ebyaddala yayagala n'okugenda ono nga tukyakuba vibe ebyaddala naveraawo bwagenda kukyusa dde naye ebiseera ebyo yabeeranga ne birthday yawuliranga bulungi nga tukyali ffenna wangi
Yafuna ka Gesanyo liba paka kulya bubi. Yafuna ka special ne kali chichi. Ekaba kanyama special tekuba chigodo. Yafuna ka special nga obanyi. Amakatize katuze muna ndino mukwano gwedda. Negolo lya kambuze ebanga lyo mazengo chakala. Chichi kyotafunye mu bbala. Katika nguvu yake ebimu abawala bibafunyeko nga sinnabifuna. Otyo? Bidoti ogenze out. Oba omuntu akuyise. Ogenze tugenze ne mukwano kuba ababiri basatu. Olina abalekako musasulire kuba bali bakikoze ku mukwano gwange. Mzanya n'atulekayo. Naye nga omayita tutatambula nga tulina mu kasente. Era yatuleka. Biru yonna netugikeya neyi. Oba yayita omuntu omu ne muyika mwana. Anti omwana yekyatatugambe. Yenkola yaabwe. Si yenkola. Kati tugambira otugamba tujja ffenna. Kati gwe oyongerera. Okugamba tujja ffenna oba gwe n'ogaana. Oli waddembe. Deni n'ogamba lumu nti ngenda oba sigenda. Kati muli ku ttiimu. Kati ttiimu yammwe mulikoleka abantu bameka. Baweranga 10. Tetuwera kandabi tulinda tulinda. Andize kinsobera. Olumu mbalaba nga ttiimu yeegasse. Olumu ne mbalaba nga mweyawudde. Bali babiri batudde eri basatu batudde. Tebera nko nga yeeyawudde. Mulimu abo abeera mu batera okweyawula basikwa busikwa. No, kati era mulimu abeera mulimu abatalaba. Lumu ng'abamu beebaza bayabibazi. Kibeerawo. Kawolusi abava kubayita ne bajja nga kwe tuliwo. Obayita ffe ntijjo bali twesangawo. Olusi twesangawo banga buli omu alina ku bantu be yazze nabo tasobola kubaleka. Kulaba bwe bati. Naye atumala at the end. Wali ogenza ko mubala ngoyagala kufuna musajja n'otamufuna? Siga kumubala nga njagala musajja that's why bamne sente zange. Ebyaddala? Era ne mbasina sogamu omusajja. Anti kiri bwe kiti. Osobola okuba nga gwolina mu kusente naye ng'abakazi gy'otuuka mu bbaala nga gw'oli sure nti kaŋŋendemu n'emitawo gyange oba yange 5 naye n'otuuka ate n'otagizikozesaako. Kati ngamba wali ogenze n'akasente n'okakosa ne kaggwawo nga teryaggulidde mwenge? Tekisoboka. Naye kati bekondaba gy'omulaba olaba kisoboka. Munnange olunaku lukya. Olunaku lukya n'abalungi nabo ne beetunulako ne bagamba kiki. Wowe omugenda nga mugenze bangi oba era waliwo omugenda nga mugenze kwaze sitanakonzeka oba omugenda nga mugenze bangi era nga mulinamu akasente kale kati nga kano kafe nemunya emulanga tewali wagenda bbawa nga mulina fuluma bufuluma nga mwadde mulinze ekimotoka kigwe babeerangayo naye waliwo walulama ng'olaba buli sayidi. Yaani yakuyingiza embeera y'ebbaala tewaliwo oti nange bali n'omuntu neyatuyingiza ebbaala tebamawala buzaffe twamuono. Kwanza bawo n'ebintu ebyo byenayiga nga naye sibimanyi ebyokutandika asima olina kushisha bikibigezesa. Oyo omuntu eyatuyigiriza ebyo bintu naye nga ne mama we yamanyi ffe twamuono. Anti ekyo kyegambye waliwo omuntu okuba ng'ali underdog ng'akolera eyo munda undercover. Kati ate n'agenda n'abalaba bano nga ba freestyle. Kati nga wabeera eno asobola okwefuula. Kati ono ebiseera we twabeera awo ng'awo ng'alina byakola kali lunamugwako nga tamanyi ng'omwana ayogera ng'oyogera naye atuuka namanyiira nasooka mulabira era ku ggwe kati nga tubeeranga eri wansi ati ng'ewatasobola kwogera naye era waba alaba nga alina weezi aso ayebba ogwaddako ogwalinga ogwokubiri namesanga ku supermarket wali naye budde bwali bakoma cacaca era nga kubya bugoye style eyo ogulinga ogwaddako namusanga wa Lwasa nengabe kitegeeza ono person mukubi wa party everywhere you go. Yamutandisa party bali bati yamutandisa party ate era baluganda baluganda balinamu oluganda ganda ne luganda ddala ne luli bwe luti obimanyi tujja byogere yakutandisa okukubisa pati yeyakuleeta gwe just waliwo omuntu nga ono gamba nti bodaboda waliwo agivuga kaluli natandika okugivugira ku mupiira ogumu ng'ate bamuwaddemu buwi naye ng'ate waliwo yagivuga emyaka gye ebiri tagivugira ngona ku mupiira gumu oli ne bagimuyigiriza natandika okugivugira ku mupiira kati kintu kikola ki
Kati oli asobola okugamba nti nali mbeera muko muzipate ezo kale nga mbakole neyenkomako ono najja ye nakyongeramu buki kati yono ono gwolaba yali oke kyotasobola nakutegeera nze we namulabira yali amaze owanika yali akoledde yali amaze owanika nze sirire nga nazaawo nenkunyumiza Kuba wano obeera ono omuntu n'omunyiigira n'ogamba kamuleke naye lumu n'obaako byejjukira n'ogamba yali bw'ati mukulupu yaffe kibanga banjagala nnyo masinyaze nawe mbatamidde newe mbasitamidde nakyo esaganze kubeera tuze awutu ayi tuze kuzina ayi tudde mu kwekwata kubanga abantu batandika obalobeza bano bazze tugeya bityosheke zamanya ganyemuka nezidde ebyange manye nti nnake ate ze babanga oli mukoza kucakala obadde okolaki ngenda wekubira pateyo mwana ebisoko ebintu ebyo ebitereezo ezo tifu omuntu okugamba mbuno oyo mwana lujja luzeewo nze sirina mpalana nze siwala na muntu eyo mba sikwagala nsobola okusekera koziko kano naza abantu abamu benasayini natuwe sirimubuuza nga yakulemu mukwatagana naye ndajeyani ate nga talina naye kyeyankola naye nga just ate mukama nyamba nnyo siniya wemba nga tonjagala nange mukama nyamba nnyo nga sikwagala nnyo era bali abantu abagamba obanga omukwano gwange bagenzeeyo tugenze ba mu saluni bwebiti kana mwana simwagala mukama nyamba nnyo nga nange simwagala era nabo bakati kana kaya tugamba ko takwagala naye nga just my chili just mu butonde bwekityo okay goli yavuga sipidi mwegendereze ono naye nga wali nijo omumanyi kati nyinja ajja n'atuleera atuleere nga nabuuzaako noono nti oli simukwano gwammwe tongamba kati ekintu kyengenda okugamba yakulema kati nkankubuulire olunaku terulikeera ku makya bulira n'omugyamu ekitufu 100% bw'aba okubuulira ku bintu byagamba ku 100 kuliko 30 ddala wano emboozi weetandikira katugeze nti kituufu twalinnye oba n'agamba nti twalinnye emmotoka asobola ogamba yes ekyo kiba kituufu asobola noginnyonnyole emmotoka kikaaki ekyo kiba kiki naye wakugamba nti emmotoka we yapaakinzi abalimba awo tebasobola bba watuufu naye nowano waki twagenze kituufu twageze ddala twagenze ne twalinnye n'emmotoka bituufu naye we yapaakinzi asobola okugamba watali watuufu okuyitawo kuyiye olina okufunayo ebyobulimba bisatu nga omanyi nti omugamba ebituufu byokka byakagenda kunyiiga eriza nkube n'okunkuba kituufu ng'olina okunawo era baga nti waliwo amazima wegeetagisa nobawo n'obulimba bwebuyambye emmotoka emotoka yavuze paka waka kalaga nti walinye emmotoka yantutte paka mu bbaala awagenda okuba olutalo paka nkya kati kiki kye tuba tugezaako otutegeeza mu kyo nti mu mboozi y'ono gyali mu kunyumya oba gyanyumya yonna yonna sigamba nti oba ebaamu nze wabula kati lifestyle ye ejjudde etyo ebanga onogamba nti bambagamba ndi walwasa nkwira oliwa ndi walwasa naye nga ali wansi kwesandeese wagibaya okategedde gundi nga sikulaba ndi ku pikipiki naye ng'ekyaddala agenda teekayo mazzi kola ki kunaaba so kati ebintu ebyo bitegedde byengezao okunnyonnyola nti kati ono asobola okukubirira emboozi kituufu ng'etambula naye nga naye kyennyini akimanyi emboozi eri mu kutambula sintuufu era bino bintu bibino wammanga wakati ngambe ntya kiringa wonoogamba nti Glory olinawo kati abasajja bameka tugeze just in case just kubuuza just tugezesa kulogenya awo nawo pale abavuuka bameka b'oyagala okategedde nagamba awo olengerawo tewasobola kuba yadde n'ogwa nanti twogera mu tewasobola kuba yadde n'ogwa ate munaye bino ebintu bibuuzaabuuza mubbe bennyini abalimu nga ddala bakukwana nga muya nemutuuse
ate so basange walala nga balina we bayogerera ngera bagamba omwana ali bwati ne bwati ate ono kati ono ngoyagala kumumanya no seremu genda ku Starbucks obuuze bwe kigezeeko just kigeza nanti ngezaako badaaga nfa kwabo kati lwakwage totegedde kyengezaako tegeeza nti olaba Gloria bwe tuba tukola ebintu birabika ngo yadde oba tosobola kirabaaza nti bakulaba otegedde era osobola ogamba nti senior binzi ondaba ekyo si kituufu ninga mutima okimanyi kiki kituufu era bukeera kumakya senior bi n'asanga omuntu gwaleeta suubira nayogera ekituufu naye ng'ate gwe wayogerako n'oyo era omuntu naye nga betosobola kusanga oli ng'ayogera kiri kigambo naye nga yakugamba ate about ku muntu gw'okola ki ng'ate n'ekiyafulumya n'akugamba nga kirala okategedde bulungi kati mama hizo sini bangamba nti ndi mwezi netula ne bagamba ndi mwezi ndakampaya abasajja basatu bamanyi kukino ekyalo kyange kuba muntu omwezi okubira ddala mpulira okubira ddala mutala ku mutala buli musondo baawuna omuntu nemaganja kumpaya abantu basatu b'omanyi era nakusomeranga buli lunaku buli wayogera tuli mwezi buli lunaku basoma beebu nagamba bunne kwanza kumbesanga ku bantu bafuka kyo sijja kiri basatu bwe bati so sikirumamu ndi mwezi wansanga nani tegeza osobola n'oboogera amannya abantu abo kuba batuufu beebo bolina abantu abatuufu bolinayo ono gwokolaki gobaobeera naye kama nanyamba namuta ate banawe mukama wakuyamba nnyo ofunanga omuntu akutegeera mu nsi muno kati nze omuntu gwendi naye mu nsika esaawa zino omuntu gwendi naye gwekolanti kati y'omuntu wange yantegeera namanya nti nina emikwano tagenda kija kwanza nawe bakuba essimu gija kamala budinga wali nendugera namanya nti nina emikwano segera buli wendagagulo era yangana nokuba siridda okuba oyina emikwano era awo yaŋŋamba ndiddawo eza nga ndaba mupiira era nawe nandikoze birthday nge wakajja teyaddiye kuba manyi yampite sekulimba ninakyejala nenga mwana kamera ngenda banga ndabamu bankadde n'omukulu yennyini kati ani senior tudde mabega ku point ndowooza olaba ekavuddeyo bulungi kyamukisanabe ekifaananyi ekyo ekibaddeoko akanyonyodde bulungi nyabo olinayo ku soda sooka otwala amazzi ojje kyamukisa mulungi akatu amaze n'akakoonako kategedde yagambye talina musajja era talina gwayagala talina na birthday boy yataliiyo naye nga tayagala amwatula amannya kubanga si wampeta yakunyonyodde osegeera amwatula amannya kuba si wampeta kati gwe siniyo manyi naye gwe ekisi gwenjogera naye ani zange sina mbere awo tututwayiyawo gasenga twayo saga na mtu ndio kusanga nina ekimbuza nga ndi secret mwana mai takala yo tizitwalo 10 naye kyemaze olaba nakubeera nga ogambe kamere kamereretezo nebambi obale kunyumya nenge gyolina ekibozi kyo kinyuma ati ge mazima agamu ge nandyagadde okumala gasuulako mu kamera eno naye nga ndaba mazima wenagasuulamu gajaleeta ebizibu ebitali birungi naye baliko nayiba akubye ebiva distressed ati matandisa kagomo ga distress nakayima nikafuluma yeno birthday suit gwe akolaki ku mwami omwami mwali akolaki ku mwami kumwali omwo omwami wabuvunanyizibwa
Soko mulage bambi ku mwami sini ya mulage. Ngoya kala nnyo mwami. Amaka mulage. Mwawule mu bangi. Yambadde simulaba. Wait on my. Mbadde simulaba. Mulabe ne wavunanyisa omulabe. Wamba. Omungu oyo Kato yo mwami dala wavunanyizibwa. Tasobola kubanga sekuleti. Yaja nagabasi. Omungu oyo yajja. Angamba mubala muno na. Gwe mwami wange oze wachaze ne mulamu wo. Mbwate fanana. Oba bije byali bikubye. Obwenge. Nanyanga omwenge. Bayo omwenge gumugwe nanyo gwajja ku mwenge. Siri kuddamu. Wagonyo awe wafe. Lunaku lulamba. Ani oyo? Bera serious. Kale nyawo. Tana bakujjako wane. Yele solo masi. Yadagamya gati eseno. Abi leta simukubire. Abi? Abi. Yabadde ne pato gule. Omwana. Nenkugamba. Masule gakaddi. Lwakuba kati kyenagambye wakyerabidde. Naye nga kyenabadde gamba. Oli ekisi. Kati bali mutumula ku nsolo eri. Naye Gloria mulimu. Tosobola beerawo Gloria n'ogamba nti Senior muyiwemuko ekyana. Otakutula. Olaba nange yali angambye okunfunira. Anti buli nali serious nemugamba naye lero tovaano nga tonjokyeza. Yasonga ku bantu bonna nga bali distressed nga tebakwatagana. Nemugamba nze kweyagaliza faaji. Na oba muneda kwa mukazi we wayagala oba girlfriend we wayagala mukwano gwo mulenzi owulira oti bobi nnyo oba obasanga badde balina oba nawe osanga musimunvu nawe omunteerewo kale tugeze kati gwe bba wange nempulira mu ssimu yo ng'olina ngugamba ono naawe oyo munteerewo naye ng'omuntu oyo mbeera naye almost nga nze asasula buli kimu n'enju gye tulimu zisasula zamulisa zamusuza owulira oti ekintu ekikubawa kitya kinebyotegekifuna kati tugeze Senior B oli boyfriend wange tugeza you're my boyfriend kati nga nze ndiwa kati you're my boyfriend and ono mukwano gwo ngera bwe tuli good example genda maaso kati nze nensaba sini nange kenyini nze mukazi wo nakwano bange omuwala otyo kati gwe bba wange n'okubira ono security mukwano gwange oba nze nenkubira siniya nze nze bbawe you call my girlfriend wo n'omugamba kale nkirese mu bikimu kiti tuli bawala basatu kati kokola bwoti nga wookirese kikino tuli abawala basatu nina gwe boyfriend wange gyonna mikwano gyange ngikulaze tuli basatu kati mikwano gyange ebiri gyonna gikulaze kati mukwano gwange omuwala nkabira mu ssimu ye nga gwe bba wange oli mugamba atakuterewo ono omukwano gwange omulala osegedde nga tuli basatu kati bbaawo ng'akwana ku mikwano gy'emiwala ate nga owereza mukwano gwange omulala gweoyagala atakuteerewo owulira otya akuteerewo oli mukwano gwe wokusatu ate awo kiba kirala kiba kibi kuba bonna kiba kibi nemubako mu abawala ngafe abalenzi era tuli basatu kati gwe n'oweereza friend wange message ng'omugamba nti era awo kyaliwo oli ate nga girlfriend wo okitegeera ekiba kibi naye abantu babikola naye abantu babalowooza lwetwemu tuba tubyerabira olina kuwasanga nga message etokota voice note nga etokota kati oyo ali atya munteerewo biki omukulu nga batandise ndowooza nokiprocessinga process by process yakuyisa bubi nobanga ndenyako biki
No. Kintu kye bakola. Kitalo kwamba wani. Tambaleke mweyagale. Gwe. Kuba ndabika I'm not enough. Sorry. Nayenze bwofuna space nzo ntera omusirira akagenda kunyigira. Ayogedde babbi nenkwatibwane. Abonye yali mukyala wange oyo. Mazibwe. No, munaye nze kyenyinza okugamba. Kali Kamali. Kati kuba kwana bane ani gwe bali baagala okukwana gwe bali basaba. Kali Kamali. Waawo nga tubeere mu kabonna munaye. Obukulu nga ayagala okwera baana wajjanga siriiwo. Naye mwali mwayawukana. Twali twayawukana. Webale nnyo. Senior. Tolinaye ebitulo sasa. Twali tunayawukana nako. Olabye senior kyengugambye kati bana senior. Omanyi lwaki njogera omuntu akwana muganda wo abamukwano go kubatuka mukwano gwo yaba akumanyi nnyo bayina wali mu TikTok omuwala eyasse munene ne bamwanjula bannaye naye kubabeera mukwano gwo nga yakwetolera dda mu kimwakimanyi. Ekintu kyekigamba kinakugambye nti wosanganga omuwala ng'alina ebigambo ebingi ebiseera ebisinga afuna ne tayimu ematisa bwe lyaliwo abasigaye nabo nga bakyamu woba nga toli muntu asobola kuwuliriza mboozi ya muntu ng'aginyumiza n'owuliriza na sayidi eddala nga oli taligifuna sayidi kuginyuma. Naye Gloria ojjukira gwe mulundi gwokka ojjukira mulundi gwe nakusangako ewa Lwasa gwali gumu gwokka I think either nze naawe gwe mulundi gwe twasooka omiitingayo gwe gwasemba oba gwe mulundi gwasooka ogendayo oba nze gwe mulundi ogwasembayo ogendayo naye nakusangayo n'obukuba bwali butonyerera naye omuwala gwali naye simujjukira naye ndowooza yoyo gobera naye nsuubira Sabena na ewa. Wali go bakola naye. Na ndio mwana baibeni mnagendera ke baiba mikatosha soba byagenda kweru. Kakati ebyo ebiseera nakubuuza bulungi muganda wange ali ati anongamba yangoba tomumbuuza yangoba mwali mwayawukana dda mwakawukana ebintu byetwogerako oba after lockdown oba before lockdown kati kankowolire ono twasooka twayawukana emirundi gya twayawukana emirundi gali giwera tekisiŋŋambye lindako omanyi waliwo abantu abatagala kugenda na nsonga naye ngaekitufu abagikolaki baba bakimanyi era emirundi gyonna egyatuukangawo nga tustopiza okuba tugenda mu maaso n'ono era ensonga zavanga kuye era yazikirizanga kakkana ati kati bwe buzibu ati ndowoozi olabe ati okitegedde ati okitegedde nti kamera eno kyenkozamu obubi kiri ekya kiri kimu ntibaddesecurity abantu abalaba emboozi eno bamalamu amaanyi okoleraani abantu bawereze bo bali kamera bawereze kati kankubude ati be bantu betuyitamu eri ne bagamba kikulu omusajja woyo abeera ne info naye atya nze n'atulekawo nga tetutegedde abantu bakolere info abantu bakolere atwogere ebintu bya x abantu balina okumanya ekintu kyebalina omanyi abakyala nga boogezi si baavu omukyala nga mwogezi kati leero sinia wekigenda okubeera kiki abaana oba oyinza okunjulya batasobola kunjulya simanyi oba omuntu omulabe nti waliwo abantu ababeerawo nga bo beetaaga obulamu bwakubanga kusanyuka ate abaana b'ennaku zino oba abawala tebeetaaga muntu ababuulirira oba okigenderera nnyo aronno so nekijja kibeeramu ne mu nkola endala nti gweosobola okuwulirira omuwala naye nga tolina nnyo wano okategedde kati nga byogera tebikola makulu biba tebikola makulu era tebabiwuliriza
omuntu enanga alina akasente asobola okuwulirizibwa ebigambo oba biki kubanga ye aba anoonya ono yo omuwala anoonya good life yokka ekitegedde omuwala gw'olina okubeera naye n'asobola n'agamba ngenda kuba naawe yaba asobola okubanga waliwo byasobola okwerekeza nagambe tosijja kikola kino kankireke kyekigambo kyenkugambye nti nze n'emirundi gyonna gye twayawukananga n'omuwala ono nga tuddingana akantu akaningamu nti nno tiyali bw'atyo tasobola okuddamu banga we yali mu kusooka kubanga ekyaddala mu kusooka yali afaayo era ng'asobola okukola saddakisi ezimu saddaka n'agamba nti kino oba kintubako kintukeko naye nze nkola ki wendo kategedde kenyinza okugamba ng'omuntu asobola n'agamba oba eka bagenda kungoba naye nze ndi naawe awo kitegeeza oyo aba ali ku ekyo era ebiseera bye yali muwulirize yeyita ku bapate mwaka akadde naye ekintu ekiri ku ekisi wange ekirala y'omuntu ng'era omuwala omulala muntu wa kamera mwagazi wa kamera mwagazi wali bishayininga nga wona olaba enseenene nti weebeera nga yeekwese mu lumbugu nerengera balugu etambulirawo naye ng'ekimanyi egenda ffa tekirowooza naoba tekimanyi nakimanya yeegenda wali ki kati osanga omuntu asobola okukozesa ebigambo ng'ebyo nga ekyo kye twayogeddeko kiddamu nekidda noddamu n'okyogerako ofuuka muki ofuuka namuyombi kubanga buli kaseera gwe okanyagama muntu ekyo ekintu kyokola si kituufu oba kanye guuni kati ofe bagamba kati obonaku kemanya kati nze mba nkyali mu kweyiiya okitegeera abasajja abakukwana galufulendi wo okitegedde waba ali mumuvubuka mu myaka gy'olimu either nga we walina ssente anti sekwetolaki kyoli mukola kati sawa eno kati oleetera Glory okuwulira obubi kubanga kati omutadde mu fix oyogera ebyakolema okwogera luli wabyogeranga ebigambo bino byendi oba wabeeranga mu kuyomba kyekifuula omuyombi tuli ku fakisi tetuli mu kugira bugizi kati ebintu bino byendi mu kwogera omanyize njogera nga nsiwayiriza muntu nga naye ekirungi ali katebe ebintu bye twogerako ng'omuwala tugeze nga agenda kuba yeetaaga emitwalo 5 okitegedde ng'ekituufu togirina okategedde naye ng'ate ayina gye basobola olaba nga basobola omu emitwalo emeka naye ng'ayinamu ekirowoozo ekigamba nti gwe gwenjagala wali sigamba nti gwe omwagala okategedde ako okafuna nti gwe naye yadde tozirinaamu ng'ogamba muntu wange gweoba owulira otya ng'omuntu ayagala 5 agenda wali agifunewo yagiraba weegiri amaladde ewuwo ate amaladde ewuwo okafuna sekuleta olina bbuba sokolindeko yembeera eriwo kati nindako senior omanyi tuli mu kamera saagala tuleete ebintu waliwo tusaagala tuleete oyo tegyoli mu kuleetako tetwajogerako senior nze ebintu byange isebo njogera ebintu nga nva wali ate obadde nange omanyi era nsaga ezimu bwezi tozimanyi nteekawo ekintu negamba kakkana senior ekintu kikino wammanga essaawa zino omuntu asobola ovayo nayogera because talina kyasobola tya kwogera okategedde bulungi nnyo mbuuziza ekibuuzo ekyo kyogambye nti nowadays kiri bwe kityo senior nze tekinkolera kubanga ate gwe okola eyo point ng'ate emba nagyogera wandaga tesobola kukolwa naye nga tegogikolera munda kitegeeza ki sebo eryo yitebbuba ofunye nkugambye nti gweriya wakusanga mu tayimu ye n'akunnyonnyola anko kimu kiba kituufu
omuntu amakoze sirika omuntu amakoze ekintu mu nkukutu n'atakulaga naye akussaako dindako waliwo kubanga kifulumyemu mubadde ku point gye ntaddewo yennyini bwe kenyini gwogireese ng'ekubate olwaleero luno n'abavubuka bennyini abeerawo n'ateesa ne mukazi we n'amugamba naye nkugambye bw'ofunayo ekisajja nga kikubasa tesooka ozireeta embeera sinnungi kati weebale nnyo ekintu kyeyogedde kyenkugambye naye nga mukyogeraganya ne mukikiriziganya batya so mukibeera ki okategedde era n'ogamba nti point kyova ng'ogambye ng'agifulumiza n'ogamba nti nowadays wekiri naye okwokyangayo wuliriza gendako ate bireka bakyakwokya ani nomuveeko naawe naye yakwokyangayo gwe siniya kibaita okwokya okimanyi naye wafaanako yakola naŋŋamba namugamba Gloria yaleeta nagamba Gloria oyo muntu wange mulekaawo ekitegeezanga sente tayagala kuyisaamu gaali waaba nezizikeete tayo mukisomawo nzine aliwa aliwo natudde wano ngenda gamba omusajja yali akwangaluli si yasobola okunkwana ddi kati dabayo ninfunanga wamutwalo ba watano naye kati nafunamu owesatu buli wookulakyakota buli bweyokula oba buli wookyukamu nawe nokyusa mu nyambala nokyusa mu leisa biki neva ekyuka ate obaatuma wamano yafuna nga atalina mu sekeera eyo levo nkyasa nembiri era katita wali mutwagana kuteekako mitwalo 10 ng'okyaliko eyo levo obugoye bwakweyiya neza zinazokweyambaza lugoye lw'emitwalo oyo nti eri bwetu manyi nze sibuka steps ate gwe munnange oyagala tutwala lumuanoba owulira kati sagala kuka steps naye ate waliwo avuga speed ovuka steps siniya bino byendi mukwogera bino wammange wetukeeranga ku makya ne muba nze omuntu atamwera muli mu kika kya laavu buli kika era wemmanya nti olwo omukazi tweyagadde tuli mu byambeera yakwerya eba yakwerya okategedde etuba nga tuli sirias nga bya laavu bya ddala biba byaki saagala opretendinge nti oli mu laavu nga tuli mu byakwerya situation ndala kakanamu netutuula ku meeza etwogereza ensonga webanga tuli wano nga twagalana kitegeeza ensonga zatulina zituulamu aba babiri de tumanya step ki tuba twabadde ku step eri tudda ku step ki kyogere mutuuka mu buliri mutandikirawo okweyja byonna ati ntegeeza kyetegeezo kitegedde omuntu gwogenda ebyogambika twekwane byakwerya olwo omuntu ogenda mukutuuka butuse butwerye kyetegeeza si kyetegeezeza kirala abasajja nnyo okugamba ekitumbu butweryako bwerya naye ngaosobola okuba obadde okimanyi nti wabeerawo Gloria akutunuulira nga akimanyi ayagala kukulya kuwulira kikikulimu ye nga ekyewulya nga yafiringi yagira naye nga ekituufu anti wuliriza kyengeza kugamba kyenyiza okugamba kyekino nti agenda okukola ensonga eyo tugamba nti aba talina firingi naye alaba akimanyi wakufuna era n'omulala agenda gwe kiki kyetuliko akange kaka akako kakasebo balimanyi bonna buvaako no
tekavuddeeko kabadde katemyatenya mbadde nkanyiza pesa. Kati ensonga gye tubali tuli mu kwogerako entuufu ya byonna oba kitegere nti omusajja asooka kutunalagamba ne kati we naamulya naye alinayo abalala bamukola ki abamulaba ekitegeeza tagenda kuteekaka tagenda kuwasa ensonga gye twogerako ey'okwerya ng'era akimanya afuna fiiringi ng'akulabye naye ng'akimanyi mu mutima tosobola kuba naye ensonga gye tuba tukola ki twogera niwabyo n'ogamba nti kati kye tuli mu kuvuga kyase tolinga tugenda baffenna bintu byanjawulo lavu muzigatta kiki kyembadde nkunyonnyola nti gwe tuba twali twefuna tugeze nga twefuna nga tugenda tambuza mu life yaffe tugenda kweyo tetulina kye tukyusaamu nekituuka nga pointi yakyusaamu kibayite okutuula abantu aba ne muteeseganya tikati bannange tukole tutya kiki nkugambye nti gwe kyogera wootuuka mu buliri nga omusajja akulya gundi zonna sitayiro lumu mulina we mutandikira ku romansi ne mulyoka mudda mu kweyambula obulungi ne mweri kitegeeza ki nti ne wano ebituuka nga bikyuseemu naye nga mutulansika ne mwana kati omanyi ggulo kyaddala wano twali bali tuyiyeene embeera siteepu eno kitegeeza tutudde ku meeza aba nabyogerako era twatula ku meeza nenjogera kati ng'omuntu oludde yali akimanyi ayinayo abantu beeyo naye ng'ate okukiteeka kuki ku meeza okateeka nanga namugamba nti kiryoke tuli aba tugulimu aba kati gwogundaga nti nate oli honest nnyo togenda kubeeramu anko ate nenkusanga nga gwogulimu abantu olaba bangi muli mu situation eno bangi muli mu situation eno ono Gloria yafuuka mukwano gwaffe era tunabanga tufunye obudde nyisanga tumulaba tutula nnyo naye wano ne tubaako ensonga ze tulumalumamu kuba ye mu kwakitinga mu position y'omukyala akikirira bangi ate kati wano wetutudde wetuli anti balina experience gye basharinga ffenna gye tusharinga ffenna gye tusharinga so wetuba tubinyumyako biri presenting omuntu yena ali mu relationship oba yali abaddeko mu relationship kati namwe mukayana eyo ne ba ex bamwe baba bakwano bamwe baba bamwe mulabe engeri gye mukiwozaamu ekyaffe kikyagenda mu maaso subscribe nga likinga weereza muno link yo nanyumirweko so bwetutyo bwetuli bagita DJ Sinyabi TV anytime anywhere emboozi yonna tuli ne Gloria katobeera wano misinga secret so twalinga bali bakwetangani tebakwetanga separate ayogera mwali mwagabana n'amanya bakuyitangani kakati olaba mu simu yange bwe kiri kuliko Gloria secret kitegedde kati guloza lwaki era sebo zolaba sinaamu neseo nalinya wankizo tufune saidiyo kyekyakuyanga empi beni kito n'omusajja kataka kulako na musajja yenna anati kadagamba ngawona abamukwano bewaka abenkizo nagamba saka kuda mnakulala gundi bera ne bagundi bo namugenda out w'omukulu yali nga wa bidongo omugenda out olina tula 24/7 tolina zina tuli mpozi mukugira abatuwuliza soko linako abatuwuliza ogenda kwogera sino kusirisa naye ate bakubuza ekibuuzo kyekyakubyanga kikino nenesinya bakuba nawe na memories waliwo omukazi yaliwo
waliwo omukazi bakuyenze ebadde mu bulamu bwange omuntu yagaike yali anfubyeko ebyaddala yali akwagala nnyo tolaba nti olina memories ziri strong ozosharinga naye memories zimu okuba ozimanyi naye ebyakukubyanga wabikyusa twagendanga mu mirembe nze kunyonyoleka umugenda mu mirembe mutuusayo mirembe muli mirembe akulebe ne mayigo wali mumayigo ayina emize buli sawa ono omwana nakugamba ono omwana security banne yosimu nevuga bubuzi nga musajja ona abasajja abo era baba nawayogera bulungi nga tabaddeyo obanne olika mukana akubira agambe kulongijukira waliwo ebintu byetugenda omanye tuba twogera mu bintu bino oli mukyafuaza linnya lyange mulo oli mukyafuaza linnya lyange omanyi lwaki nali nakwesonyiwa omaisagala kwagala nnyo bintu biri mu kamera ate era nzitukizira ngenda kwesonyiwa siniya tuli mu kamera wuliriza siniya ekinuma kibeera kimu nze njogera ebigambo byange mu mpolampola saagala nnyo okwogera na muntu nga akuba nnyo olube because ayagala batwala ekikere nga tetutunuulidde wa wekivudde buli kintu kirina wekiva okutuuka wekikola ki wekiri webukeera ku makya omuntu n'atuula butuuzi wayi najja n'agamba siniya bi kati nga tugeze nga tubadde nga nge tuba mu miti agamba kati ngaoli wabadde agamba nti siniya bi n'ogenda n'omugamba kineeno waba alina ye gwakizayo kyogera bulala tayogera exactly kyekibaddewo okategedde ate nze saagadde nnyo we tuba tunyumya emboozi eno ngende nnyo mu details kubanga details nyingi nnyo nga wentandika ozifukumula wano olw'omukono gumugibwako ndi serious ku bino byenjogera ndi serious ku byenjogera kubanga waliwo kyebayita okuba senior oyagadde omuntu nga wenkugambye nti ku nfuinga zonna zonna zetwayawukananga n'omuwala ono era ensobi zaali nga zize naye muntu atalikkiriza nsobi ye nga manyi nti akola kituufu sini omuntu gwotula wansi n'omubuulira n'omugamba kino kyoli mukola kivaamu kyoni kino era ku makya nemuvaamu ebintu situation yammwe efaananira ddala nange situation gye nayitamuko tebola nagambye nti buzibu bwa kamera ati wulira nze ekinnuma nati kituli mu kamera twogera ekintu nga omuntu ayogera ebintu byeyagamba nga mikwano kye still nga nze ekyewuunyisanga era nakyogeranga nnyo nti wemba nga ndi mubi nga gwe oli wabagamba nti nze ndi mubi ate lwaki yabanjagala akana naati lindako embeera gy'oba oyogera ng'onnyonnyola abantu bwe tulina otateekako nti gundi mubi kati right now nkubuulira olaba kamera eyo gitulimu opaati eyo gwe gy'oyogereddemu ebintu nga tobivudde we biva omuntu agiwuliriza exactly ampointingirawo gwe tokimanyi kyekyo kyembadde nkugamba kyekizibu kyo tolikkirizaako tolikkirizaako nti olina gwe munsi tokola nsobi nakuteeka wali ekyo era kyo kyenkumanyiko takola nsobi tanenyezebwa pointi tegenze walala si kyenkugambye ekyo naye ku pointi yange mwembadde ndimu kwogera n'ebintu embadde ndimu kulambulula bigendeddewa era bikwataganirawa n'ekyoyogedde nti tugatta emboozi tugimikisinga emirundi aja ku sayidi endala nti gwoyinza okwanza wemmanjogera ebintu obifuna bulala nga gwe omuntu okategeera nti ffenna tukola teri atakola nsobi kyokka amasiira nsobi ze nali nkozeko nenkwetunda nti olya nakoze ensobi sikikolangako mu bulamu bwo ogambe nti yesi sikikolangako okitegedde neze siniya wenkeera ku makya tudde netugire tuteeseganyanga abantu tugamba nti tukireke netukkirizigana nti tugenda kola ki okireka because oba oli muntu wange ndi muntu wo
nga fete yagenda kunyigirizibwa ne tukiteeseganya webukera ku macha siniya kini kye twayogeddeko oluvannyuma lw'ennaku bbiri n'oddamu n'okikola kitiba kitegeeza ki nga mwakyogedde era ne mukiteesa bwe mugamba ekyo tukireke kubanga si kiri kuba abantu abaagalana mulina okuba nga mutuula wansi ne mwogerezeganya ku nsonga zammwe so si za kubeera ng'eri nga tugamba nti omanyi okwogera okungi kwe kusinga okwawonera laavu okuwuliriza ebigambo ogenda kwagala omuntu weeri agambe naye omuntu gw'oli mu kwagala kiro nekiro nekitya nekino kitegeeza gwe kennyini ogatandika okwekengera kyotannalaba eitha gwe kennyini okuyita okuteekawo embeera ya kiri kinga gaba muntu nti eva mwezi omusindiikiriza kola ki kwenda kubanga agenda nagamba nti kati olwedde sitiiru omuntu wangamba nti ndi mwezi newe naaba senze nothing kitegeeza newe nkikola kati bakimpita ki naye olaba Secret kyanjogeremuko kino nyinza obutaba ku saidi yo naye wuliriza olaba emirundi gyonna gye mwayawukana kuba kirabika mwenna mugyogerako kirabika gyali mingi naye naalibadde nze ndowooza mwalibadde mutunuulira ne mukwata mistakes ezaaviirangako n'okwawukana kwammwe ne musooka kuba kyenzudde kirabika mwembi mwaliwo naye nga ku mwembi teri yatwala budde ku understandinga munne buli omu ng'asikaza wuwe oba buli omu ng'akola byayagala atafaayo oba munne byayagala oba si byayagala oba bimulumye oba temumulumye then mumaliriza muzze mukwawukana ate mumaliriza mukyeyagala mumaliriza muzze mukwawukana maliriza mukyeyagala nzaawe ndabye obuzibu kuba kati gwe bw'oyogera accusing ono naye ayagala okwedefendinga accusinga gwe ate buli omu alaga sayidi ye yonna ntuufu kati ffe abalabi nemutuleka mu makati nga tetutegeera tuwagiraani kati siniya bibino wammange gwe omulabi nze wemba ndi mu kwogera nti siniya we twavudde ku loogi ne twazize wano otegedde then odda ku loogi osobola gwoba kinyumiza omuntu n'omugamba wenavudde kanagenzewa ku loogi eno oba tolina kyobuuse omulabi oba omuwa kituufu kituliko gwe oli yakituufu osobola okwogera nti eno situation yatuukako nga yakutuukako naye bakubuuzizza situation eyo kutuukako yava ku ki okategedde kitegeeza sino nati gwe engeri gyonyonyolamu ekintu kyo tokinyonyola nga bwe kiri nti lwansonga gwe otoolamu kibayita okutoolamu okategedde gweotoolamu gwe n'ogamba nze kangu beno punchline otegedde ng'awulira punchline eyo mateeka guba gukwokya buki gwokya naye ng'ate wabanga akifunye nga wekizze nti we nabadde nkwata mukazi wange mu bwenzi we nagenze nabaddewo ku mulyango bamulese wendi ne bamuyingiza mu nnyumba nga wendi era bamututte munda namaze kulinda nga beegatta nenvayo nemukwata nemukuba naye kati bw'oba ovaayo ng'onyomnyola omuntu ogamba omusajja yansanze nga ndi wali n'omuvubuka nankuba akiwulidde akiwulira nti babasanze mwegatta nti atwabadde jasityawo okategedde naye ate weeba ng'onnyonnyola gw'ogenda okunyonnyola akutaasa n'omugamba n'omusajja yabaddewo ku mulyango ng'alina we yeekwese najja ne bayingira mu nju ne batandika okugira najja n'ansanga era mateeka abaali wagamba twayinza butakukuba mukazi wona emikwano gyabadde najjo tugeze gyabalenzi onaabawala egimu nolaba nga yesi mituufu nomugamba egyo emikwano saagala obeera nayo gyensonyiwe naye nga babeera like omukazi oba girlfriend otunamujja waabwe babeera mu area y'emu bweti nomugamba saagala oddemu kugera nabo abo abantu asobola ewala nga babeera mu area y'emu oshaka nagamba saagala ebimu tekiba kyangu kuba osobola n'obumanyi kyoyagala osobola okuwewalamu ebimu newakaaosaa amakola ki ajagala akasumuzo ka ttooyi oshage omugambe toyogere naye ngolokugana naye ajje waka tube kabalaza togenda yimukawo yingire ate kati omuntu oyo yabaggaana wali akusanga kabalaza ng'otudde naye era kijja muluma kati Gloria ensonga eyo bali kwogera era nesinya n'okifuna
kati ku nsonga eyo siniya tubeeraawo nyumya n'abantu bameka naye tebajja ne bambuuza n'ababa bandeetedde tugeze oba ku by'emirimu nga ebitambula tebajja ne bambuuza olinajja nagamba mwana sitole ki n'omuddamu ng'oli musanyufu era amala okubuuza n'atambula n'agenda nga temuna kyemugenda kuddamu kunyumya ekintu ky'oteekawo gwe kennyini kyekireetawo omuntu omulala okwongera ku kyotekoze ki kyotaddewo okitegeera era gwe kenyine gw'olina ozimba emboozi egendewa noba ng'omanyi gwe ekituufu tebagambye nti tobuuza muntu tebagamba nti oyo muntu omubbi okitegeera tekitegeeza nti wajja n'akubuuza tomuddamu wakategede bulungi nnyo nyinyonyola kyonyoke todifendinga nnyo kasonga kali leka njoke naye omusanza mu kifo ekyo tugeze tamudde naawe tuli oli boyfriend tugeze waŋŋana Peter nonga Peter osagala okole ki obeere naye naye tutambuddeko naye ebintu ebimu ogenda bisalamu Peter musanze mu kifo Peter ambuuzizzaako oluusi aleseewo embi kuba tubeera wakana agamba guno wamuwulidde bwe yavumye mukazi okitegedde tunyumizzaamu jesi tekikuyisa bulungi naye ate zinange gye mbadde ngenda kukola ki mwewala kuba tuba mu area y'emu twemanyi otegeera ate omuntu gwomanyi tabeera ono gwofunye obufunyi naye omuntu wemanga mufunye nongamba oyo mukwano gw'omusanze bakulogi sagala obeere naye wera nigudu maaso omujja kuba tuba ebintu ebimu egambye nti ogenda bisala musaala 10 nawala 12 tugenda kwogera ensonga twogere naye ebimu nze kati kankubuulireko nze bino ebintu bino byengugamba wamanga sini era ndowooza ondaba sikyayagala kati nakwana njagala noonya ssente agojja kulowooza ekyo siwikizo ate kati ye wenjogende ndikyayagala kwana nokoona nesigoeka alowooza ye ndowooza buli muntu alowooza munayimba n'abakazi kyekisinga okulowooza ebyaddala buli omuntu akirowooza sigana nti sinalinga sikwana nalinga nkwananga edda naye situation yemu gye mpiseemu mu bawala bonna ekizibu ekiriwo nti omugigi gwe tulina gwagala nnyo ssente gwagala nnyo amasanyu ate ekituufu abaziina weebali ne tebali mu egi yaffe bali mu egi yaffe waka balina akasente oba basingamu bazisikira ffe tukola ki nkole tuli kati wenamanya nnyo situation eyo nemanya nti kati kansi tolinga enoonye ssente nemene kwerumya mutwe kubanga kkiriza obagana omukazi newali bakwagala ekyenkanawa waliwo situation gyabeeramu eyo oba n'abeera mu bantu bali mu society kati ngono yali yatuuka ng'abantu babeeramu bakubi bapate babeeramu bwekana kubakyusa obugoye otegede bwekana kuba alina okyusa akaviiri akagatto neyiba aguze wali akagatto kati waliwo kye bayita okuba muntu n'omutima nga gunaaba mugumu nogaa wendi kifune andiwalaki naga nendi kifuna naye oba nsooke nkifune tekijjawo kiri nti olina nti wali weweesibidde bw'oyagala naye bino bikutuma okategedde kati esituation webanga yali esobola okutuuka nze etambuza bigere ndinya booda abasajja abakwana bonna kati abakuyimirirako bammotoka kati naye luli ali waliwo kyesigambye ono omukyalo omulaba omulengere ono omufuna bulungi nnyo n'amaanyi kati nze ebintu ebimu byegamba byesasobola kuddawo nakwogera bingi nnyo ono byabadde ali mu kwogerako wali mukabona mubuuze nze kakkana ebyo byogenda bisalamu bajja bisalamu kakkana wobeeranga gwomusajja owasa abakazi nofiirwa abakazi bana muli abantu kukyalo bagamba kwaliko ekizibu aba abakazi abafa be baliko obuzibu basobola okubanga nabo be baliko ekizibu basobola okubanga nabo be baliko ekizibu lwaki bafanga nze wendi baliko ekizibu ate munenze mukama okunkuuma nga ndimulamu kizibu ekizibu kyange kusikukiriza bulamu tuve ku mbeera y'ensi kati nga bwe buno kati olunaku olwaleero nze nkobulyemu ekintu kimu omuntu okubeera awo n'akola akavuŋŋano bikize ndi short tempered nga nze okitegeera ekyo nkimanyi era nkyekumanyi kyobalaba ŋwana nnyo emba ne girlfriend omubuulira ebitagenda kunzijjako ŋwana nnyo bwe twali mulaavu sagambanga nti bino binzijjako ŋwana nnyo okubuulira omuntu ebigenda okukola ki
wansagala kumpisaamu maaso ndabira ddala ebintu nga biba biralamu ng'omuntu ampisaamu amaaso mu bulamu bwange kati mbadde nkyakuleetera akaboozi ono omulengera omulaba zino essimu ezajja kajja singenda kuwaka akakati namukubirako ku ssimu zange n'agaana ozikwata nga ngamba ali mulumu waka yeebase ontegedde bulungi nnyo nga tasuubira nti mwezi essaawa zaali mu mmeka nga tasuubira nti mwezi essaawa nsobola n'okulinyako wali ng'era alina n'emikwano gye gyamubaakinga ng'emikwano gy'abawala gibaakinga kiti namugwako n'omusajja lubona nga tamanyi ate namulindira ddala anytime kitegeeza wemba nali FBI nakeerawo n'ensulawo ng'omulimu guggwa ku makya abatamu tebagala kuwuliriza siriya omuntu alina kunyonyola ekikoze eki kyekibaddewo ensigo ezigadde waka tamanyi oba twali kuki sibaire n'omuntu osamuyisa mukamu kuba muntu wamaanyimu tegeera wamaanyimu era wabeerawo nnyo era yalina bba wa mukwano gwamu nemukwano gwesagala kwogera ba waliwo ne gwe yakaabyako yalinnya akamuli n'abalaba n'akaaba nali twali tuva namudroping abeera kubayita tudropinzeyo omuwala tukomyewo omukulu asanga afuluma mu motoka yatabukira kuba nye mumanyi yewakaza teyampayo wadde nekyase emu omugato bakino nakusanga okola ki afuluma motoka bandeeta omusajja akyuka anteeka ewaka tokyusa mboozi kyekyo owulidde kati nno akyuka uliriza kati kata nawe mbadde nyumya emboozi obadde oŋŋamba nozola oyagala nyo ddala okudifendinga aziki ebyaddala ze yambirako okutagula oliya emuleka era buli muntu nedda ate omuntu era n'omusajja yagamba omusajja sirya n'essaawa ziwedde nandifulumye nekolaki omusajja abadde mukamu naye nandifulumye nekolaki temunyonyola naye nyigira mu kamera sebo ekizibu kyange nze saagala muntu anfuulira no in my life saagala muntu anfuulinga olunaku lwendi mukogwerako lulina n'omujulizi sokolinde siniya nabadde saagala nnyo nati wuliriza nadde saagala agenda mu bintu era nabadde njogera nnyo about the camera nze waliwo ebintu byenzijukira nga te wembifuna nziramu kunyiigira ono nakyala butaddamu nakuddamu kumbuuza kigambo nekya n'ekimu ebyaddala era nekakati tugenda ogenda okuva wano nga tetukyayogera kubanga binzijukiza bingi nze kati sinawuliriza anti kati gwesikankugambe kino ekigambo ate nange mbaja kugenda nange mpa omukisa njogere lekalinda kozuekame ogendayo ginjako ye emboozi eweti bino ebitunyumyawunya sinyate obiteeka mu kamera nyumyawunyumya nkubuulira nze gwolaba wano eno ono omuwala omulengero omwala yankyafuwaza mu mikwano gyo bwe tosobola nakimazijeko kamera balabi baffe ate oddeko kamera nga nawe oludde ogamba balabi bamu Jacobo Jacobo. No, nera katojo tobyogedde. Waliwo ebiriwo ebirovaawo. Era ngenda sala mugale mabanga nga tutereza microphone biki byokka ebyo. Microphone enango ezikiridde. Nono we yayingiridde ngenda kaja mu yaterere katebe. Sisimbule. So, oba kitegera kalina kyayogedde ate ze mbadde nna byayagenda njagala ayogere nga tebiri ku byammwe naye Gloria tujja kubanga naye wanaabanga available naffe tunabanga tukoledde kumpi naye sayo na mchala munyumya ine mboze ziri interesting nadala kumbozi za patezo basajja bizi abachala bakula basajja ebyo natujja batubyetaaga kubanga
experience ayina byalabye okulya naye ayina byakoze naye balina bye bamukoze kale kagaba obulamu ekingoze bubi kuleeta ex watali wange ku set naye all in all naye funye essuubi nti oba oli awo ensolo ku muzigo kweri pozi MC Kabuto mulwadde bannange MC Kabuto mulwadde naggamba so anyongera okujjukiza abantu nti buli lunaku olwokutaano tubeera ku Login Lounge Galuga ebeera bucket night Super 2 tusuwa vibe bankambwe nnyo and DJ Senior B w'embeera ne tiimu yonna amaanyi gaba mayitirivu nnyo olw'omukaaga bebeera kwezi Saturday night DJ Support Code yakulembera ba DJ abakubawo olw'omukaaga olwo ate olw'omukaaga Olusemba mwezi ebeera Sinamu Saturday temusuwa ekintu kiba kyamaanyi nnyo so nga ate ku Lwesande era ku Login Lounge ebeera kiba kikadde tuddayo baaka mu bwimbo bwedda bwimbo bwedda Gloria buli lwajja asaba akayimba kamu obanga yina ndoza kamanyi kokka barenewe tuba tunyumirwa emboozi nga zino tetuteekawo nnyo mbeera yakuba nti no waayi bwotagiraba ofa naye obanga ogirabye subscribinga ekintu kinyumire ffenna. Big up on yourself. Thank you so much. God bless you.